Abakulembeze b'eggwanga lino muli luddawo ku bannayuganda abatulugunyizibwa. Lwaki abantu bakuba emiggo ng'abakuba ente nga n'ente tusobola gikuba waya? Omuntu n'akwata munne n'amumenya okugulu. Tukuze tumanya accident Allah kwayisiza okufa kw'abantu n'ennyimba ez'enjawulo. Kati olwaleero mulumba olutta bannayuganda n'amagye mwegali. Eka amagulu tubadde tumanya accident. Kati olwaleero n'omunnamagye asobola okukwata omuntu n'amumenya okugulu. Tukali luddawa? Bino ani agenda okugamba kwani? President w'eggwanga lino bannayuganda tebannakubwa miggo kimala gwe kutuuka kuvaayo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ani alumirirwani? Dembe ki eryalwanirirwa then? Bwe baba nga bannayuganda bayisibwa nga bwe bayisibwa. Abakalulu kekawempe nga kafaanana nga bwe kafaanana. Kati ataaka eggwanga lino omwaka ogujja ffe tuli luddawa? Iragawa? Tuli mu nsi ng'eringa etalina bagikulembera. Bannaddiini bali bize kwogera ku nsonga zigenda mu maaso ku bulamu bwa muntu. Gye twasomera Allah atusaasire. Emiggo gyali mingi mu primary, kyatuuka ekiseera ne tuguba ng'ekyemiggo si nsonga. Amagye temugubya bannayuganda. Emmundu mu bantu zaaki? Ku muntu atalina yadde omuggo. Bannayuganda Allah atusaasire. Allah atukakkanyiza abatukulembera. Allah atukakkanyiza amagye. Kino si kye kiseera oveeyo olage bannayuganda nti eggwanga osobola oddikulembera. Ogenda tukulemberera ku miggo y'enteekateeka. Muntu akubwenga ekisolo. Bantu bagweredde mu makomera. Ate abeewakisekka ndowooza mmwe mbaleke na bulesi. Beewakisekka. Bantu babuliddwako amayitire. Basajja bajja ne bayola taata awaka ne baleka awaka mu ntiisa. Ne batwala taata olutwala. Wallahi ne wayitawo ekiseera ne bajja nga babalaata. TV ezinjawulo nga nti bagenda bweru. Naawe oligenda n'abaana bo baligenda. Nina omukyala namulaba ku kimu bibiina by'obufuzi ku bitebe byabwe ng'omukyala akaaba amazzi gattunka n'abaana. Taata w'abaana baamutwala. Taata abaana baamutwala taddanga. Ba John Bosco Kibalama. Baana bawe tebagenda kuddamu kubalaba nga mulembe guno. Mwalwanirira ki? Ffe eggwanga tukulembera ffenna tukakasa tetujja kuba bakulembeze. Ffe kye twagala si bukulembeze. Twagala mirembe mu nsi yaffe. Omuntu atambule misana nga teri yamugambako. Ne olwaleero embeera w'eri omuntu bamusena. Drone zaafuse drone tulagawa. Kiisa abaduumizi w'amagye g'eggwanga. Si kye kiseera oveeyo ogambe ku magyeego ddala. Munnamagye akoze fujjo ku bantu avunaanwe ng'ensi yonna eraba. Abeera ekyokuyiga eri bannamagye abalala. N'abantu bano okuzza essubi mu gavumenti. Amaanyi amangi agateereddwa ku bavuganya gavumenti. Maanyi ganditeereddwa kutereeza bitatambula bulungi mu gavumenti. Naddala obuli bw'enguzi. Naddala okutulugunya abantu. Ng'omuntu abuzibwawo atya. Ng'omuntu abuzibwawo atya. Ng'omuntu abuzibwawo atya. Nga ssaabaduumizi w'amagye g'eggwanga mwana wa pulezidenti tasobola kuvaayo kuyamba ku kitaawe. Bino okubyogera mmanyi mujja kumbuulirira neeyanziza. Taasira nnyo kuba nze onzijukize nti nnyina n'abaana. Ekimala kimala ndowooza. Gavumenti ffe tetulina buzibu n'emwaka 2026 mutwongere otukulembera. Yenna ayagala ajje naye otukulembedde otya? Bino bye mutulaga. Simanyi kye mwagala tukole. Naye luliba olwo kye mwagala tukole ne tukikola. Saagala kuyingirira nnyo bya bufuzi yadde nange ndi munnayuganda. N'emyaka gye nnyina ndooza gimmala okwogera. Sina buzibu kufa olw'eggulu lwa leero oba enkya. Kyonna ekisoboka ekirowoozebwa nti kyekiŋŋwanidde tewali mutawaana. Naye obusiraamu butukubiriza okubeera ab'ekisa eri buli kintu. Kakibeere kisolo, kakibeere kinyonyi. Asaze enkoko oba n'asala enkoko takkirizibwa kusooka gimaanya oba ogirumya. Gisale lumu kuba teesetese gisala. Kati bwe kiba tuyisa nkoko bulungi.